Labessanyu abantu b'Ekiryandongo awunga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ng'ayingirawo ku laali. Nno abantu bagambanga nti NUP nti eri mu busentro wokka era NUP pate y'Abaganda munnange ekintu kyakwatayo genda mu Eastern Uganda twalaba Busoga region tuzze tulaba kyabadde hoima njogere kindeke ki naye nga kyo kintu kikutte wansi ne waggulu tusaba Mukama Katonda nti oba oliawo ne mu kalulu nonno bonna gye balaga babeera n'abantu era nga Mukama gw'anaawandako eddusu yagenda okubanga ate akulembera Uganda nga tuvuddeko eyo ensonga za mwana muwala Angela zezeyongedde okulanda essaawa ya kakati omugenzi yatuvudde ku maaso taata oweno agamba Mr. Mutebi ye nannyini mwana eri Mr. Nsiriko bagamba ye nannyini mwana okusinziira ku biriwo kati taata Mutebi agamba nti ayagala bagende ku DNA nejjukira maama yagaba omwana era maama ye yategeezezza nti omwana wa Mr. Nsiriko era mukwano gwa Angela ye agamba nti Angela kuva bwe baali ku ssomero nga basoma nti Mr. Nsiriko yasindikanga ssente okuva ebweru era nti taata ono Nsiriko abadde apulaninga kutwala muwala we ebweru ono mukwano gwa Angela yayogera mbadde ndabako ku platform ezimu nga commentinga ne bamubuuza nti bwe bakuyita nti ojje mu kkooti obita ebyobimanyi n'agamba nze ne Angela tubadde tuti era buli kimu abadde anyumiza nti era nze nganze abadde yaŋŋamba nti akimanyi nti taata we y'oli kubanga buli kimu yabadde akimukolera taata ono ayinza okubanga naye muli abadde akimanyi naye nze ndowooza oba lwakuba omwana akuze naye kubanga waliwo batuuse ne bamubuuza ku katambi akanjera nga atambula ng'Omuganda kusooka yasoose n'agamba nti yakalabako ate oluvannyuma n'agamba nti nedda nkalabye kati omwana nga yakamala okufa kati awo naye nga bikyali awo ono taata Mutebi ow'eno addukidde mu kkooti agamba ayagala bwenkanya basooke bakole DNA bamanye omwana waani omutuufu nze naawe naye ng'ensonga za mwana muwala Angela zo zikyalanda era bikyali buwanvu alumiriza Honorable Betty Nambooze mbu Mr. Nsiriko mbu yamuteekamu ssente obutambi gye buli awo mbu yamuteekamu ssente ate mbu oluvannyuma mukyala Honorable Betty Nambooze mbu n'alimba omwana oba n'amugamba nti kitaawe y'oli sitole gye eri awo so naye nga tusabe nnyo Angela tumusabire Mukama amuwe ekiwumula ekirungi naye nga byo bikyalanda naye bagamba nti maama yagaba omwana ate maama ye yategeezezza nti mwami Nsiriko ye taata wa Angela omutuufu kakati ebibuuzo biri wano mwami Nsiriko agamba bamaze mu bufumbo emyaka 29 Angela afiiridde ku myaka 27 awe ebibuuzo biri awo naye nze naawe ffe we tuli okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo gonna agatambula mu ggwanga Uganda nga tuvuddeko omwana muwala amanyiddwa nga Nantume Dorcas abasinga obulungi gwe mmanyi nga Nando Love ono nga muyimbi w'eggwanga avuddeyo ne yeebaza pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nti munnange bwe yafiirwa taata we yavaayo n'amusindikira obubaka omukubagiza banaye funyika message okuva ewa Mr. President era ndi wasipulira essanyu lingi nnyo naye mbadde nsaba tukawulirize ffembi tukawulirize ffenna. Hello Nando Love munange ka message nkalabi mwanyinaze nga kitalo nnyo ekya taata nabirabye ku TikTok naye nabadde eno mu campaign ate nga tuli wala naye nsabye taxi akuntuusizeeko obubaka buno munange obukusaasira era nabewaka baganda baffe bonna obansaasirire ne maama nja kunoonyako in the coming days but in the meantime Mukama akugumye webale nakumbikira mu butongole munnange kale ndakunoonyako
nice to be able to tuwadde communicate to you. yafiiriddwa naye kyamuzizzaamu amaanyi era musanyufu obubaka bubwe mubulidde era asobodde kubanga abusharinga awo nti mwena muli eyo muwulire ku message President gye yamusindikidde. Eyo nga tuvuddeyo tutambula mpolampola era nga tweyongerayo ku mawulire ag'enjawulo tumanya biki ebigenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda naddala nga tuli mu kaseera nga tugendera okuba nga tutuuka ku Uganda empya oba ejja kubeera mpya naye nga tugendera okuba nga ate tutuuka ku kalulu oba oliake tusuubira nti kayinza okubaamu enkyukakyuka Abanayuganda kye balindiridde bingi nnyo byetukutuusaako. Olwo nabagambyeko nti waliwo ebifaananyi ebitambula ebya Katikkiro Charles Peter Mayiga n'omwana mulenzi Chicken era ne mbagamba nti abantu batunudde ebifaananyi bino ne bakubamu Katikkiro ebituli ne bagamba nti teyandibadde ye. Kakati tuwulire ono ekyagamba. Yayaniriza abasiyazi emmengo, yayaniriza abawomuzi emmengo, yayaniriza abamalaaya emmengo. Buli kivulu ekiri mu Uganda kati bamufuula music promoter. Katikkiro wa Buganda ki akwata mu ngalo z'omusiyazi nga n'obutambi abulina? Katikkiro wa Buganda ki ayaniriza abamalaaya ng'okimanyi nti abantu bamalaaya bonna? Katikkiro wa Buganda noyaniriza aba strippers mu Bulanga emmengo. Gwe mu bawaddira mu bigere omuli Dani muli wekitiibwa Dani Muliika, omuli wekitiibwa Josh Mayanja Ankanje omugenzi, omuli wekitiibwa Mulwanya muli Semwogere ne Jebi Walusimbe. Lunaku ki wamula nga asinkanye omuntu yenna alikeko? Lunaku ki? Lunaku ki wasanga Katikkiro wa Buganda nga asinkanye omuntu yenna alikeko? Nga public damage mumbulireyo. Nekati go promoting go receiving abasiyazi emmengo, go receiving amala emmengo, go receiving abawemuzi, go receiving abeyambula, go promoting ebivulu buli aje kati office yo Katikkiro gimazeemu ensa kuba kati gwe naawe era bintu byembaddemu yo nga mukola. Wakuba bali n'ekifaananyi kye bakulabira mu ekyo naye olina ekifaananyi ekirala. Teri Katikkiro wa Buganda abadde akola bintu ebyokuggyako gwe. Era ofiisi wagimalamu dda ekitiibwa buli omu agiraba nti tekyalina makulu. Lwaki? Tosobola kuŋŋamba nti Bakatikkiro abaayita. Kuliko n'omuyira lyatuuse mu sseeryo eritandika okuluta buli vulugu yenna n'obukyafu mu Bwakabaka bwa Buganda bibeere emmengo awo. Anita Amongi n'akola statement Baganda should make sure God doesn't get numbers. Nojja n'omwaniriza emmengo. Evidently ng'okimanyi nti tayagala Baganda. Lwakuba nti mugatta ekitu mwenna muli ba state agents mukola omulimu gwe gumu. Mwegendereze nnyo. Ebintu ng'ebigenda mu Uganda si birungi era si birambulukufu. Kagendera okusanya obuwangwa n'ennono bwa Buganda, obwa Busoga, obwa Bunyoro, obwa Tooro n'obwa Nkole olw'abantu bano. So byebyo Katikkiro atava mu kivulu after kivulu azifu nti kati gwe music promoter. Bino birina okukoma. Ebya Katikkiro naye ng'ekyebuuzibwa ebifaananyi babyekubisiza nga obutambi buno bumaze okuva naye tejjukira bwali bwavaayoko dda naye nga kyonna kyekiri bagambye nti yakoze kikyamu. Tubadde tukyali awo ate abange asomwa ne basaalirwa n'akigwako kata bamugajambule nsonga ki abantu bako ate era banyiivu. Parliament okumala emyaka 7 Asmani basaalirwa nze sobola muwakuwira mukumu wa kalulu olw'okubanga amaze emyaka 7 mu Parliament abweyine lunaku nga kampeyini etuuse
n'emmale yayira okufa ku bantu ab'ebujiri. Ensonga ey'okubiri, Asumani Basalirwa ono akolagana n'abantu abafuukirire Uganda ebizibu. Sipiika wa Paalamenti Aneta Among baliira esente d'omuli ow'omusolo okudimala mu Uganda yona yona. Asumani Basalirwa baabisa iteeka erya iPod obutawa atabaire mu iPod obutamuwa sente kyafuna Bobi Wine bamusondera esente nga bamubize mu sente ga iPod bajadimuwa. Naye Asumani Basalirwa nkobereku iteeka kiri yadema mu Paalamenti engaito okumutwa kwambala engaito ba beret bakutema bakutwale omuntu wa wansi bamutwale mu mukundi ey'amagye. Naye Asumani Basalirwa nkobere iteeka kiri yadema ngeri iteeka lyabita eiteeka eryokubiri eryokuwa bakomishona sente daliko balyona lyabita ngezira kyademye. Asumani Basalirwa Bobi Wine Asumani Basalirwa okekyo yali alijamuli akalulu aye Bobi Wine we yaidawana Asumani Basalirwa. Ekintu ekyokusatu badema kubalimbalimba nga batuusaano batuse okuva wale ku Hilton. Asumani Basalirwa nekuba kagaali donated by Asumani Basalirwa akazirayo ani abonaku ambulance ya Asumani Basalirwa ani abonaku tractor muna muli mu tractor muna yona kasi abantu bako tebagala kumanya banyiivu ate abasoga this time around balalamuko. Juzi mwalaba waneno ne Abdu Katuntu bamugambirawo ngagezaako okubanga ate gezaako okubanga ababuulira enjiri ya NRM naye ne bamugambirawo. Era tuwalaba juzi waneno nayo baali ku mikolo gya Kyabazinga eyali ayogerako nti simanyi Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni amutumi ne bamugambirawo tetwagala bano bakambwe oba obusungu okuva nti Mama Litwa Rebecca Kadaga ebintu tebyatambula bulungi nti NRM bo balina engeri gye bakirabamu nti Pulezidenti Museveni teyamubakinga oba kyekyo simanyi naye bakambwe ekusoga bakambwe. Iyo nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ffe we tuli kubanga tugakuwa gonna nga we gatambula waneno mu ggwanga Uganda. Ono yavuddeyo n'agamba nti bannange nti talabangako mukyala alina emikisa mbunga Honorable Fiona Nyamutooro nti omukyala ono yajja n'emikisa mbwe wa Eddie Kenzo twebuuza zitya n'agamba nti kandi banyumize biibino. Mulimu abantu abalina emikisa kati njagala olabire ku Nyamutooro mukyala wa Eddie Kenzo oba omukisa yanaaba munaabe oba bamuzaala nagwo oba yaloga oba asaba nnyo. Nze bino byonna mbadde ngambiraba naye sirabanga muntu alina mukisa bw'ati nga mukyala wa Eddie Kenzo. Obadde okimanyi nti abantu b'ennebbi batandise okwekalakaasa nga baagala nti akakiiko k'ebyokulonda kasazeemu omuntu yenna aba yeesimbye ku Nyamutooro mukyala wa Eddie Kenzo. Mukyala wa Eddie Kenzo ye muntu gwe naakalaba nga alina obwagazi obw'amaanyi obw'abantu ng'ate takiikangako mu Paalamenti ku posti y'obwa Woman MP. Ekyo kyo sikirabangako. Bino nasemba biraba eri Ajumani nga ewali Moses Ali nga tebaagala kumwesimbako. Kakati bino biibino. Bw'oba owakana genda ku saaki bateekamu Nyamutooro olaba abantu b'ennebbi kye bali mu kwekola ssaawa ya kaakati. Kasheyalinge tumaleyo miliyoni 46 n'abalala basobole okusaakinga Nyamutooro bamanye omukisa gwa Eddie Kenzo nti gulina amaanyi. Bye-bye. Byonna nga bigenda mu maaso era nga tukyali mu bintu bino ebyabanaabyabufuzi. Omwana mulenzi avuddeyo n'agamba nti Churchill twogera ku mutabani wa Nyanzi Fred era ng'essaawa ya kakati ye Guild President we Makerere University yavuddeyo naye n'abanga nominatingibwa okubanga yesimbawo kubwa Youth MP Central Uganda.
ono ina kyamwogerako. Churchill Center mu Nyanzi mutabani wa Fred Nyanzi Center mu muganda wa Bobby Wine lunaku olwaleera JM papulo kwesimbawo ku bwa MP obwa youth obw'abavubuka mu Central Region. Jukira nti ono ye guild president owa Makerere University era nga yakwata nnyo omutimbagano n'amawulire eggwanga lyonna n'ensi yonna bwe yavaayo ne yeesimbawo ng'ali independent nga tasabye kukwatira kibiina omuva bataata be ekya NUP card ku kifo ekyo ate n'avaayo ng'ali victorious ate ng'awangudde ne ekibiina kya NUP gwe kyali kiwadde card. Jukira mu university temulimu kwesimbirawo ku bibiina ne mulimu affiliation ti omuntu ajja ng'ali affiliated ku kibiina gundi ng'era amanyikiddwa. Ono yabigaana actually n'okukimanya nti yali mutabani wa Nyanzi Fred Center mu muganda wa Bobby Wine bakimanyi amaze kuwangula naye n'abaana ku university yonna bayite bakimanyi. Now olunaku olwaleero avuddeyo n'ajjayo empapula ne yeesimbawo abadde duly nominated okuvuganya ku kifo kya youth MP owa Central Region. Jukira ekifo kino NRM kadi bagiwa omuvubuka gwe bayita Samuel Begira yalina kadi ya NRM ate ng'emyaka gyonna okuva position zino we zajjawo ku mulembe gwa Mwami Museveni zibadde nga zitulako bantu ba NRM oba seekyo aba independent naye nga nabo bali NRM affiliated. Ono era still ku kifo kino era teyasabye kadi ya NUP era ze independent teyasabye ku kadi ya NUP nga yagamba nti azze mu kalulu. Abantu abasinga mbadde mwebuuza abantu ki abalonda ku kifo kino. Ffe tulaba MP youth MP abavubuka naye nga tetulonda oba beesimbawo batya. Ekisooka okwesimbawo omuntu yenna asobola okwesimbawo ku kifo ekyo kasobera ng'oli munnayuganda ng'oli wakati w'emyaka 18 nga togisussa n'otuukiriza obuwaayiro bwe basaba Electoral Commission omuli emikono egimu egikusemba okuva mu balonzi bo mu electoral area mwova omuli akasente ke basaba aka miliyoni 3 mulimu okubeera registered voter ng'oli mulonzi mu kitabo ky'abavubuka n'ebirala byonna bisoboka omunnayuganda ino ina national ID oli musasuzi wa misolo oba olina business gy'olina n'ebirala. Naye abalonda bebo abavubuka babeera ku bukiiko bw'abavubuka obw'obukulembeze okuviira ddala ku level z'ebyalo ku division municipality district. Kati ngenda kuwa ekyokulabirako nga Makinde Ssaabagabo Mwenva. Kati abantu abasobola okulonda Nyanzi Center beba abakulembeze b'abavubuka kati Makinde Ssaabagabo ina divisions 3. Kati abakulembeze b'abavubuka basatu okuva ku buli division okuli chairman kubeerako secretary for finance ne kubeerako n'akiikirira abavubuka ku lukiiko olwo akiikirira abawala female youth representative ku lukiiko. Kitegeeza division buli division evaako abalonzi basatu. Kati division 3 zivaako abalonzi 9 kugatta n'obukulembeze obubatwala obwa municipality chairman w'abavubuka owa municipality ne secretary for finance owa municipality ne representative w'abawala female representative owa municipality. Kati wavaayo abalonzi 12 ne bagenda bamanyi okuzitegeka mu kifo kimu n'ekitera okubaawo ng'okulonda kuno okwabonna kuwedde ne babayita oba Embaale oba ne babayita oba ku Teachers College oba Emwiri oba Embalala oba Fort Portal kisinzira government wewe bategekedde ne Electoral Commission. Kati ne bagenda akalulu kaabwe kabanga ka college n'abakulonda obo bamanyi era kyova olaba omuntu omu ayinza okwebuuza lwaki bano abantu abalala abatali ba NRM tebeesimbawo ku ebyo ebifo. Ebyo ebifo mu parliament by'abavubuka biri bina akikulembera okuva mu regions 4 bafuna MP okuva mu regions 4 then no one national wa female w'abakyala ekifo Nyamutolo kyaliko kati saawa eno then bafuna wa central owa eastern owa northern ndoza ne bafuna no one owa western Nile oba wa Karamoja no ne regions ziri 4 kakati bwe wetegereza nti abantu bano babeera mu kalunga ka college ayina sente nyingi kuba bakulonda obo bamanyi nga walabe bino ebya seeke bino byabadde ekkololo abakulonda obo bamanyi kati abayina sente bebawaayo kati NRM lwaki dominating obululu buno n'ebyo ebifo 5 bwe baba bagenda mu kalulu ne babalirawo ntoledde bo bayinayo ababaka 5 ekisooka be bayina structures zirize nkugambye ezironda abavubuka ku buli kyalo teri kibiina kiina bukulembeze obwo ku buli kyalo bayina ku byalo bimu na bimu naye NRM yokka ku buli kyalo ekiri mu Uganda ebyalo 7,110 NRM inako obukiiko obwo kubanga yo esobola okufacilitatinga ate ne longevity mu bantu nti eruddewo emyaka 4 already structures ezo yazikola
katuweesanga ng'abakulembeze abayiseemu ku byalo eyo nga bwe mbakugambye abagenda okugenda ba eligible voter balonde ba youth MP ng'abasinga 98% ba NRM. Ekyokubiri nti be balina ne ssente kuba kalulu ka college ka ssente be balina ssente be bateekamu ssente ogenda okulaba ono mutabani wa gundi ono mutabani wa Tango do Ismail ono mutabani wa gundi ono muganda wa gundi bonna babeeraawo era ssentamu okujja n'abayingiramu mbu waliwo omunene yamutaddemu akasente kubanga akalulu ka ssente so tumuwagire CK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusa kuwona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo.